Kenzo agamba musanyufu nnyo lwakuba nti abayimbi bavuddeyo ne baba nga balaga Rema Namakula mukwano ne baba nga bamusapootinga ku luyimba lwe olupya olwakafuluma olwa Love Commissioner. Mbaniriza mwena abali ku NCK TV mwebale kubanga muli naffe, mwebale kutambula naffe, gigenda gitya gitambula gitya, katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Mugyebala emirimu gy'enjawulo gyonna gye mutuusaako engalo. Lunaku luli lunaku lwakuna, ennaku z'omwezi ziri 9, mwezi gwa kutaano, mwaka 2024. Yonna gy'oli, yonna gy'osinzidde, nkugamba kimu nti mukwano gwange woba nga tona subscribinga, kikaseera obe ng'osubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu amawulire tujja kubanga tugakuwa. Kakati oluvannyuma lwa luyimba lwa mukyala Rema Namakula olwa Love Commissioner okuvaayo kubanga abantu bavuddeyo ne balwogerera amafuukuule. Si bonna naye abamu nga we nabagambye nti abamu bagamba nti Rema ye bamwagala naye omuntu gwe yakoze naye kolabo oba gwe yakolaboratinga naye mbu tebamwagala, so mbu ekiyimba tebakyagala. Ebigambo bingi ebiyitiŋŋana, si buli omu naye abamu bavuddeyo ne baba nga boogerera oluyimba olwo nti si lulungi, mbu lwakuba omuntu gwe yakola naye kolabo tebamwagala, mbu oluyimba lwandibadde lulungi singa lwa Rema ye ng'omuntu, naye mbu lwakuba nti oluyimba yalukola ne David Lutalo, David Lutalo gwe batayagala, so mbu ekiyimba kibi. Mbu ne bamuwa amagezi mbu singa kisoboka oluyimba luno yandibadde anoonya omuntu omulala ne baba nga baluddamu oba ne balukola remix, awo mba sebitegeera eba ekyali kolabo, awo simanyi. Mbu naye lwakuba nti David Lutalo tebamwagala, mbu n'oluyimba lubatamye. Abantu bavuddeyo nga we nkugambye nti si buli omu, abamu basiimye oluyimba era ne balutendereza era ne bakola ki, ne bagamba nti kayimba kaakabi nnyo, naye ate abamu bagamba oluyimba lwandibadde mbu lwakabi naye lwakuba mbu yaluyimbye ne David Lutalo oyo gwe bataagala, mbu oluyimba lubi. Abamu ne batuuka okugamba nti bajja kubanga balugira baggyemu voices za David Lutalo, mbu bateekewo voice ya Moze Radio. So ebintu biri awo bwe bityo, naye nga byonna bikyagenda mu maaso, tumanyi nti ensonga oba entabwe eva ku bintu ebigenda mu maaso nino mu ggwanga Uganda, nti ebintu bya politics biyingiridde music industry era kyonna kyekiri yonna gyeraga nze naawe. Naye ye omukulu Edrisa Musuuza, jjukira buli Lwakubiri waliwo wali kye bayise mbu bagiyise batya, meet and greet every Tuesday. Abayimbi balina ne time eyo gye bayise meet and greet, bonna bamiitinga buli Lwakubiri ne beekuba omuziki ne banyumirwa ne bawayaamu bonna, naddala abayimbi abali mu Federation. Agamba nti akadde kano katuyambye nnyo okuba nga tumiitinga era nga ffe abayimbi ne twegaayagaayaamu ensonga ezituluma ne tunyumirwamu ne tubojja ku muziki. Wano nno ku Tuesday bwe yayogeredde ensonga yaani y'omukyala Rema Namakula, oluyimba lwe olutambula olwa Love Commissioner. Nga womanyi nga bulijjo nga we nkugamba nti ebibuuzo byo biba bingi, ate kati ennaku zino waba babuuza Eddie Kenzo tebamubuuza ye just direct nga ye yekka, era balina okumakinga sure nti Namutoolo alina wajjiramu. Babadde boogera ku luyimba lwa Love Commissioner nga bagamba nti oluyimba ye abantu nga bagamba lubi, ne bagamba ye nagamba nti Rema tayimbangako luyimba lubi, ate n'abagamba nti munnange mukimanyi ebintu ebiriwo ensangi zino nti waliwo
waliwo okwekuba enkokola naddala mu bintu nti bw'oba towagira side endala mu bintu bya politics nti ensangi zino waliwo okuba nga bakukuba left right nti ne bw'oba okoze ekintu ekirungi tebakirabawo nti naye ye akimanyi nti David Lutalo muyimbi mulungi era akimanyi nti oluyimba lwa Love Commissioner lujja kuba nga lutambula era lujja kuba nga lukwata abantu omuwabiro n'agamba nti munnange mu nsi eno si buli omu nti akwagala nti oluusi waliwo by'okola n'obeera successful oluusi abamu ne bibayisa bubi ne batandika okuba nga bakwogerera nti oluusi busoso yate yaffe oluusi tusanyukira nnyo ebyonoonese nti omuntu wafuna ekizibu oba wakola ekintu ne kitayitamu nti abamu tuserebulatinga ne tugamba awo we mwagalira nti naye ayina essuubi nti oluyimba lwa Rema lujja kuba nga lukwatayo nti era wadde nga waliwo abagamba nti balwagala lwa David Lutalo nti kyamanyi nti waliwo abamu abalwagala era kyasuubira nti oluyimba lujja kukwata abantu omubabiro ne bamubuuza akayimba kano tukasuubire ku mbaga yaffe n'agamba nze sikirinaako buzibu mukyala Rema simulinaako buzibu bw'aba asiimye n'ajja n'ayimba nti nze simulinaako buzibu ajja n'apafominga nti era kyemanyi nti ne mukyala wange asobola okuba nga takirinaako buzibu mujjukire juzi gye buvuddeko babaddeko we baali ekikuube nga bagenze ku belated women's day kuwerekerako omukyala the right honorable Robina Nabbanja eri ekikuube ewaabwe baali babojja omuziki nga omanyi crowd omukyala minisita Nyamutooro n'avaayo yabali ne baminisita banne ne batandika okubojja omuziki abantu ne batandika okuwogaana tuwe ku kanamba ako ko ye n'akabatema n'abagamba nti ate we n'abawa akanamba Kenzo muteekewa n'amuteekawa Kenzo awo enduulu neeraya kitegeera kati no mu kubojja omuziki baali babojja omuziki kati MC nga akola ki nga yeeyongera okuba nga awanako Kenzo n'agamba nti nedda lekeraawo minisita omuziki oba amazina amalala tugaterekera embaga yaffe awo enduulu neeraya so balina obuntu bwe bateekawo okuba nga beeyongera n'okuba nga basanyusa abantu so ebintu ebimu ne bw'oba reasoninga definitely ebibuuzo ebimu ebimubuuzibwa mu bantu alina okuteekawo embeera eyo ey'okulaga nti teri kibi teri kibaawo nti ne bw'oba nga Nyamutooro oba nga Rema asazeewo nti ajja tupafomingireko nti mba sikirinamu buzibu era na Nyamutooro takirinaako buzibu era naye yakyogera nga lunye musajja mukulu Eddie Kenzo nti nze ne Rema ne waŋŋamba nti ngende mupafomingireko ku mbaga ye sikirinamu buzibu ŋŋendayo ne mpafominga era kyeva obalaba nga luli wabalabanga nga bahanging out ne mukulu Dr. Hamza nga takirinamu buzibu nga Hamza amufuuwa ssente era n'agikwata kitegeera so ndowooza era wagamba nti takirinamu obuzibu oba Rema asazeewo n'agamba nti nzija mbafafomingireko ku mbaga yammwe mbakubira kayimba ka Love Commissioner nti nze sikirinamu obuzibu era nga tukimanyi nti Love Commissioner we kati essaawa zino ye none other than Fiona Nyamutooro minisita waffe omu bw'ati omulungi so byowe bityo naye nga bambi oluyimba lwolukyeyongedde okuba nga lukyayogeza abantu ebigambo era buli omu ayogera kikye neffe tukimanyi bulungi nti bambi akayimba kalungi nnyo yadde nga embeera eriwo yakugamba nti oli tawagira gundi ona wagira gundi kubanga twalabye wano eno juzi ku birthday ya mukyala Rema Namakula abanakibiina kya Nuupu baaliyo era ne bamuwa obuwagizi twamulaba wali ku Melodies of Love abawagizi ba Nuupu nga bamukolera bu drops bwe batyo okumulaga omukwano so ekyo ne kiraga nti oba oliawo ali ku side eri which is okay buli omu alina side emunyumira buli omu alina right okuba nga akyuzinga nze empagira eno n'eno ate David Lutalo ye kyeyagaana okuvaayo n'agamba nti kino ye yagamba nti nze ndi musician sina side gyenguwa nze nkola business buli side wempa business njikola Nuupu wempa business sigaana kubayimbira PRU wempa business sigaana kuyimba
NRM ebe mpadde business sigana kuyimba nti sonze sina wengwa sagala munteeke mu bintu byammwe muzafaaru kino nno kyakosa oba ne kibaako bekinyiiza era kyeva olaba nti omuliro mungi bagezezaako kubanga bamwogerera vaasi ye teyanyumye yawoganidde mu luyimba bintu webityo naye nga kyonna kikiri ndowooza kijja kikuggwa ffe tweyongera okuba nga tuwagira abayimbi baffe Rwema waffe omubwati era omuziki gwe nkugamba kimu nti oluyimba lw'olunyuma era tweyongera okuba nga tumuwagira tweyongera okuba nga tutambula naye tuli wamu era ng'omukoto gukyali gumu that is NCK TV kwata na subscribinga kugamba kimu nti subscribinga ku channel yaffe weyongera okuba nga onyiga akadako bw'oba omaze tuula weesirikire amawulire nja kubanga nga kwasigala naffe tovaawo